embeera enyiga omuntu ogwo abasigadde balinda buugi ng'afudde. Omusajja yebise ali eyo mpigi yekubyeko ekirango nti mufu ng'ayagala alabe mukazi waafaayo balina obutakanyakanyaawo naye nga alabange waka balabika bamwagaliza kufa n'afuna wali akavaali n'ayisa ekirango ate nga mukulembeze ku kitundu mukazi we yasinze obutafaayo ne bakuŋŋaanya we ebyapa ne babikweka ab'ekyalo ne bakuŋŋaana abantu ne bakuŋŋaana ne batema emiranga finally n'avaayo naye nga yakasenge gy'amaze okukateekayo bw'obadde olowooza okufaayo bonna tebafuddeyo ku kufa kwe alina eka z'ettaka 3 okutudde amaka ge amawulire nagalabye ku Soroti TV n'agamba nti nze mbalabye kusingira ddala mbali yala kulaba mukazi wange afaayo kira ali kuli yekola mfiri abitiguka bitiguso oli afudde abantu balowooza nti bw'osigala ng'otudde mu bintu gwe oba tolifa tewaliwo afa n'akufiira. Omusajja yagenze okulaba nga olumbe lugenda maaso baleeta tipa z'emisenyu naye ng'omulambo tebannagulabako n'avaayo yabawadde ekisibo kyekyente n'embuzi balye n'enkoko n'abagamba mmwe mbategedde mmwe munjagala mulye ku bintu ne bookya emicoma awo omufu yakomyewo n'agabula kubira Mukama engalo ez'amaanyi naye yagaa nti naye ekisinga okuneewuunyisa ntadde ku WhatsApp group emirundi mingi nti ndi mulwadde nga twali ajja wangi atadde ku WhatsApp group emirundi mingi nti mulwadde nga tuwali wajja ate kyangu nnyo okwebika okwata simu yongo ogiwa mulala gwogiwadde ng'akubira abeewome ng'ababuuza nti guni mumumanyi nti nannyini simu eno nti afudde gwe babikidde ngadduka alaba ebyapa we biri si we yatuuka weebereremu nga bwe boogera ensi we yatuuka si nyangu tugumya mutwe okugibeeramu era tebeerangako nyangu. Yesu yayogera mu kitabo kya Yokaana 16 olunyiriro lwa 3:3 nti mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde. Jangu Yesu akuwangulira ebikutawaanya ekkololo ku Lwokutaano luno vajova tojja kwejjusa transport wotajja kukusala naye okujjako 1 kiriza 2 salawo